أشهد أن لا إله إلا الله تقدس وتمجد عن عباده ودلت عليه آياته أشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ لله رسالات وانصره في بلياته وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير الزاد التقوى. عباد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملوندي ogwayita nga tunagenda ku darusu mpya twalaba kibayita alqadar bimashia. Alqadar bimashia netugamba mulimu bina. Ekisooka kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala sha'in, Allah baako nekyayagala ye nga ye wal'abd ate n'omwana adamu sha'in naye asobola okubaako kyakola kyayagala. Ekintu kizza ku bbali. Lwaki omwana adamu abaako nekyayagala? Kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana, yatutonda bil ikhtiyar, n'okuba nti waliwo bye twesalirawo olw'entegeera yaffe. faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Ayagala akkirize, ayagala akole ki? Agaane. Ekiraga nti omwana adamu lahu mashia, asobola okubaako kyakola ki? Kyayagala. Etugamba ennyinga ey'okubiri kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubaako kyayagala, wabula mu kukyagala nga ye takikoze eki? Takisiimye ne kibeerawo. Ntegese bakadde bange, Allah akyagadde ne kikola ki? Naye nga tekiri mu birungi oba bisanyusaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wano Sheikh Salih al-Fawzan yateekolawo emiteeko giri ebiri. Eno tamhid ku darusu eyayita tusobole okuba ntuyunga ku darusu ya leero bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tamhid nti omwana adamu byonna byayagala bigwa mu afaali, mu biki? Mu bikolwa. Oyagala okwambala, oyagala okulya, oyagala okukola ki? Sisi bakadde bange, ati Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubaako byayagala nga bigwa bi afaalihi indahu, nga bigwa mu ye byakola nga ye, wabula ng'omwana adamu tabiinaako buyinza na kwagala. Oba Imaamu Oluganda lutegerekeka? Assalaamu alaikum. Waliwo mashi'atul ibad, okwagala kw'abaki? Kw'abaana adamu. Byonna bye baagala abaana adamu bigwa mu bikolwa ebyo bayinako obuki? Obusobozi, era ebigwa mu ntegeera yaabwe. Ntegerekese? Ati Allah subhanahu wa ta'ala ayina by'aba ayagala ye nga ye, wabula ng'omwana adamu tayinza byagala kuba tebigwa mu ntegeera ye na busobozi bwe ng'omuntu. Nga munkanulidde amaaso. Allah ayagala enkuba n'etonnya, ate nga gwe ne bw'otaabyagale toyinza gikubira pulaani ereme kukola ki? Kutonnya. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omwana adamu n'afa, wabula ng'ate gwe n'onootuulaawo ne baprofesa ne basayicatrist bemugamba nti basoma ebyobwongo, buli gwomanyi nti w'amaanyi, bapurezidenti baani bonna nga tebayinza kisalira amagezi, nga biri fi mashiatihi, mu kwagala kwe, wabula nga mukhtas, nga byeyawulidde bi afaalihi, mu bikolwa bye ye nga ki? Nga ye. Oba wategerekeka? Oluganda lutegerekese? Okulako, okufaako, okulyako, genda emanju, oyagala okulya, oyagala okukola ki? Ne Allah wasalawo nti tolya. Omwana waalwala nga muto tayonka, kiraga nti mulwadde.
n'omuntu omukulu walwala appetite ebula era lwoliddeko amawulire ne gajja pa ku masjidi taqwa ne bagamba nti bannange Muhammad Kamagu yakoze eki era awuse kasupu k'ekyennyanja. Sheikh agamba nti waqad jamaa ulamau al-aqida, manyi ba aqida bonna bagatta ensonga zino ne bagamba nti afaalu al-ibad, abadamu bye bakola nga biri mu kwagala kwabwe oba fi ikhtiyarihim, mu kusalawo kwabwe naye bibeerawo Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze kwagala wadde byabwe. Wa fi af'alihi inda, ne Allah mu bikolwa ebibye ye byakola naye bibeerawo ku ye nga amaze kukola ki? Kwagala. Sheikh yakigatta atya nti gwe oyinza okwagala okulya ne bw'oyagala okulya naye nga Allah tayagadde olya era tolya, ne bw'oyagala otambula wadde kikyo nga gwe okyagadde kiri fi dhihnik wa fi qudratik, oba kiyingira mu busobozi bwo ne mu bwongo bwo, wa fi aqlik, ne mu ntegeerayo, wa rabbuna ghayr sha'in, Allah nga takyagadde la taqa, tekibeerawo. Hatta lilghaya, Sheikh agamba okutuusa tuwafiq mashi'atuka mashi'atullah, paka okwagalako we kukwataganira ddala ne Allah kyayagadde era kyakwagalizza. nesembesa aya egamba lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, olwenno mulyoke mumanye nti Allah ku buli kimu kyonna kirinako obusobozi, ekiri ku ggwe ng'emikono olaba kisobola okutuuka ku mmere ne gigirya, ekiri ku ggwe kyanti olinamu obusobozi ovuga emmotoka. Yensonga ki omuntu agaba bisimillah n'ayambala olugoye ate ng'alaba alusobola? Osomeddwa okulinnya ekitanda, bisimillah n'olinnya ekiti ekitanda, ate ng'olaba amagulu agayina ne bulangiti osobola gibikkula. naye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kigaba sahaba ridwanullahi alayhim mu hadith ibn Abbas radiyallahu anhu inda Musnad, weyagamba nti liyas'ala ahadakum rabbahu kulla shay, omwanadamu buli kimu kyonna kye yeetaaga wadde alaba nga kiinako obusobozi asooke kitegeezaakaani. Allah yagamba hatta shasi'u na'lihi idha nqata, naye kaba kaguwaka ngatto nga ke kavudde mu ngatto mu katuli k'engatto, fa innahu kulokubanda idha lam yassiruhu Allahu ma yatayassar, Allah watakuwa bwangu na busobozi nantegeera ekazza mu ngatto kakulema okuzza mu ngatto. Yatubyogeze bujulizi lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, ate mumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kimu yakimanyi ate era kirinako obusobozi. Allah mu kukifunza yagamba tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir lafdhu min alfadhi al-umum, buli kimu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala akirinako obusobozi. Wasobola okubeerawo by'otalinaako obusobozi naye ate ng'abalala babisobola ye, kulwokubanga istiqdar min Allah, okusobozesa kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma warada fi du'a al-istikhara, tekyadda mu dduwa ey'okwebuuza ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba nti Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, ay Allah nkwebuuzaako olw'okumanya kwo, wa astaqdiruka bi qudratik, era nkusaba onsobozese kulwokubanga gwayina obusobozi. Wanta ta'lam wala a'lam, Allah gwamanyi buli kimu nze singa kyemmanyi. Wa taqdir, ate buli kimu kyonna okisobola. Wala aqdir, ate nze sirina kyensobola. Kati alqadar bilmashi'a tugimaliriza tutya? Assalamu alaikum. Qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kyaggwa oba kikyatambula? Qadari ekyatambula. Allah akyagera byagera, akyagera byakola ki? Byagera. Wabula mu kubigera gwe tobimanyi nze naawe n'omulala, era kyajja mu istilah
عند ابن القيم يا قامت القدر جبت قدر سر الله شما شاء الله سبحانه وتعالى لا يعرف تشمني بملك مقرب نملك لكم من الله سبحانه وتعالى ولا بنبي مرسل ود النبي يقول شيء يتمه قد الله سبحانه وتعالى سبحانه باكو شاو موانا دام ng'akiinako obusobozi naye ng'abalala tebakiinaako buki busobozi tekitegeeza nti gwe olina obukendeevu nedda ku lw'okubanga amaanyi n'obusobozi Allah subhanahu wa ta'ala yabigabira omwana Adamu kati ne wajja kye tuyita alqadar bilkitaaba idarusu yaffe y'olwaleero Allah okugera naye ng'okugera okwo kulimu ebyo bye yawandiika edda شيخ يا قامت الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ وكمان شو ما دام كذا الله سبحانه وتعالى وانديك قرباء وركوم مقاليد كل شيء وكمان وانديك بروغرام زابري كمتنا إلى يوم القيامة فقل نقول القيامة وهو الله سبحانه وتعالى بيقرأ نبيا وانديك بغت بيجا كتشوك حتى تقوم الساعة لأن الله سبحانه وتعالى بيا وانديك nga biri fi aidi almalaika mikono gya malaika oba mu bitabo bamalaika bye bayina nga byo bikyuka waliwo ebyaggwa waliwo ebikola ki ebikyuka byatugenda bitematema bulungi Allah subhanahu wa ta'ala mugerera omwana Adamu yaggerera era n'ayagala era n'amanya nti olina kuwangaayira ku duniya كبان ربنا تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى الله سبحانه وتعالى يتجاهل تباو تقول أنصبي ولا ينسى أتتير بله وهذا الداعيين عند الخلائق إذا بزقبت وما ندم يتجاهل يرى بالد وبنا أقول أنصبي زد مبانا دم والنسيان طبع ate omuntu okuba nga yeerabira kya butonde kiri mu baanadamu rabbuna tabaraka wataala Allah subhanahu wataala la yadil takola nsobi wala yansa teyeerabira wala yanam teyeebaka wala yanas tasumagira wala yaul tavaawo wala yaul takyuka wala yazul tagwawo wala yudaru bimuruli al-azmuna ate takosebwa na kutambula kwa budde nti nga gwowoona okaddiwa oba enkuba ezze koyambala ejaketi oba enjala nyingi kokekereza akawunga koyina oba oluganda lutegerekeka naam kati mu byaggwa nga tebikyuka ze maqadiri Allah ze yawandiika fi maishati al-ibad mu mpangala z'abaana Adamu mu bifo kitya ngera buli mwana Adamu waali mutebenkevu ne bwali kutoyinza gamba kangule poloti mu Indian Ocean 15 bagitunda miliyoni amakumi ameka 2 tulifenna mbeerero wansi mazzi nga nange neyagala ng'ebyennyanja wakadhalika asamaka n'ekyeya tekiyinza gamba kangule poloti wano mu Kisenyi kumpi ne masjidi Taqwa nze kyennyanja mpuuta nvenga mu mazzi nsaalenga subehi nzireyo mu mazzi oba mpangalirenga ku ttaka kungulu nga nina ekizimbe Gwanda kumpi ne masjidi Taqwa era ng'omulimu gwange ndi musiisi wa capati oluganda lutegerekeka wakadhalika albahaim n'ebisolo webiri nti ensolo kisanze embuzi ekutta enkumbi erima nabiyullahi Musa kye bamugamba nga bamugamba bakufaru ne Harun nti fama rabbukuma ya Musa mulezi wammwe yaani gwe Musa ne Harun qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu Allah subhanahu wa ta'ala yawa buli kimu kyonna obutonde bwakyo nga butuufu mu mpangaala thumma hada bamattu n'alungamya ebitonde mu mpangaala nga teri yeegomba kuwangaala nga mpuuta ate n'empuuta teyeegomba kuwangaala nga kwampawi egule emmotoka egule ekibanja ezimba ennyumba nedda hadha la yaka wakadhalika
alwuhush n'ebisolo ebiri mu nsiko tebyegomba kuvuga gaali wadde kubona buli mubusiika capati wadde gamba nti byambalenga kondomu mu kwegatta ebiri mu ntegera z'abanadamu mu bulamu bwaffe. wakadhalika tuyuri n'ebinyonyi tebyegombanga okwambala kanzu kussaako kitambaala byambala enkofiira ate ekinyonyi kifuuke imaamu nga sheekhe hudhaifa. alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. wano hidayatu si hidayatu alilmi wabula hidayatu tabi, okuba nti empangaala eyo buli kimu we kiri kisiimu nti envunyu erina kubeera mu ttooyi teyeegomba kuwangaala nga nkoko. qala fama baalu lquruni lula qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wala yansa. emirembe enjayitanze sigimanyi byagifaako wabula allah amanyi obula kyemmanyi nti allah wange teyerabira takola nsobi ate talina nakimu teyerabira. alladhi ja'ala lakum al-ardha mahda wa salaka lakum fiha subla wanzala min as-samaa'i maa'an faanbatna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'aw an'amakum inna fi dhalika la ayat liuli nnuha. ebyo nno byakulabirako eri abanadamu abalina amagezi. minha khalaqnakum muttaka mwenna batonda wa fiha nu'idukum era allah mwabazza wa minha nukhrijukum taratan ukhra era mwenjo bajja ku lunaku lw'eqiyama. amasala gajja naam gajja ne wajja okuwandiika okugenderera paka omwana adamu waafa ng'okugwa bamalaika raqibun atid ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. niwajja masala inda ibn qayyim ogamba nti raqibun atid bawandiika buli kimu tebakoma ku kirungi na kibi. hatta atahnin kekube kusinda kwa musajja ng'ayimba ekitiibwa kya buganda ng'ayimba sisi n'omukazi nga wa bwenzi bamalayika bawandiika. ate n'okusinda kw'omusajja ng'alina omukazi wa halaali ey'ensindogoma n'empunuuna n'empuuna n'okusiyiriza n'okuwoomereza era bawandiika nga besembesa lafud allah jakwesa mu quran alkarim ku kigambo ekigamba ma tewaliyo kaloboozi konna n'okusindogoma oba okusinda oba okukuba ennyindo okw'omukyala ng'alina omusajja nako kuwandiikibwa. bajja wa Sufyaan Thawri n'omubuuza ku aya eyo n'abagamba malayika bawandiika. era sami'na twawulira ku sheekh omu ng'agamba malayika bawandiika hatta hanin n'okusindogoma oba okusinda oba okunyiiziira almarid okw'omuki okw'omulwadde okwo okuwandiika kugenderera. wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin muliko matwa babiri abakumba malaika kiraman katibin babitiibwa bawandiisi si kyokka ya'lamuuna ma taf'aluun byemukola babimanyi. niwajja tafsiri ttaani ya'lamuuna ma taf'aluun kyebakola bakimanyi bulungi. niwajja hadith ebifo ebiri omwadamu tabeerako bamalaika inda yafudi rajul ila ahlihi omusajja wabeera mu kyesuubo oba mu kiwojjolo nga yine muki ne mukyala we wa inda alkhala ne muki ne mukhala. ekibuuzo amazambi g'okoleddaawo tebagamanya zifatangu nkalulidde amaaso batya era mu ngeri etya. assalamu alaikum ate na bujulizi ya'lamuna ma taf'alun yidaliz jolese naam sheikh agam ya'lamuna ma taf'alun. نوجه رواية قالت إن معكم من لا يفارقكم ولواب تبذاكم بملائكة بفكم وانا دم بسيري بمكة ايبي تلفنا نقوم وانا دم بملائكة أبقل بركة أبقل كمبلا يوكبانتي بقوم مجمويتا immune system هو ملائكة بينجلوا موتو مودا مجمو قامتي
mwekuba empiso zi booster dose Johnson booster dose Johnson biki Johnson jabu Johnson owa malaika abakuma omuntu muki munda wabula ma'akum man la yufariqakum waliwo abatava ku mwana adamu nga mubeera ku kido bbanga lyonna. Rasul nagamba sallallahu alayhi wasallam riwayinala omusajja waba agenze mu nsonga ezo kirungi okubanga yada ala rasihi rida ala dhahrihi rida okuba nti wakiri yebikako ki essuuka oba ki oba bulangiti. Era nekiganibwa okuba nti omusajja agenda mu manju nga yenna ali buki ali bwereere gendako ng'owesibye ku nkutu olina ekikanzu kyo kyobeera mu kyambale olw'ensonga n'endwadde z'oyinza okujjaawo nga golowooza nti olina b'osammuliza kumbe b'osammuliza shayatini n'ofuna ekiiso n'ofuna empanama hydrosil abazungu gye batalinaako magezi kubanga malengejjo n'obucungwa wabututte bwewuuba kubanga sitina nabi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talina kyeyatugaana okujjako nga kirimu darar kirimu akati akabenje wama amara shay atalina kyo kyetulagira okujja nga fihi nafa kujja nga kirimu omugaso tekikkirizibwa kubeera eyo nga wedna weeyambudde oli bute n'olwayo tovaayo. Era mudda mu bitabo bya tibbi manyi bagamba ekiiso ky'ejjinni kya ttabbu nnyo osinga ekiiso ky'omuntu ate ekiiso ky'omuddu nga musiraamu tifenna si kya ttabbu nnyo nga kiiso kya muddu nga mukafiiri. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kuyigiriza abakkiriza yayogera ekigambo ekinene naga si kirungi bakufaaru kutunulamu seppiti zammwe kumanya bimufumba. La taraa naarahuma okuba nti omuliro gwammwe tegukoze ki tegwetunuulidde oba okuba nti bamanya byemukola ki bimufumba oba omugamba nti tabulira akaawo oba nkuumira akaawo oba kumira ennyumba yange. La taraa naarahuma newajja amakulu ag'okubiri okuba nti omukafiiri nga musajja oba omukafiiri nga mukazi okulaba ku ntumbwe y'omukyala omukkiriza oba ebbeere lye. La taraa naarahuma tayina kulaba muliro gwo nga kitegeeza almara tayina kulaba muliro gwo nga kitegeeza byofumba. Awo nawo njagadde nnyingirewo mutegeerewo bulungi. Kitabatu almalaika okuwandika wawaki kwa malaika newajja riwaya eraga nti malaika awandiika ebirungi awandiika ebibi omwadamu ebbanga lyamala nga yartakib akoze ezambi yartakibu aljarima ine ezambi lyakoze fa inna malaika awandiika ebi yamsik an kitabatin ayimirizaamu okukola ki okuwandiika ekibi ekiseera kitono oba osobola okufuna nadam okwejjusa mu mutima au tastaghfir oba okukola istighfar au tatuube oba okukola tauba. Yensonga lwaki nti inna taakhira tauba omuntu okuba nti akereesa tauba zambi. Ye Utaymini yagamba nti inna taakhira tauba omuntu okuba nga akereesa tauba tahtaju ila taubati nafsu nayo kyennyini kyetaagisa tauba eyeyawulidde nga yesembesa aya egamba nti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Allah yagamba wasari'u mukole ku bwangu fanyeni upesi murahurikirize mwanguyirize mugire juba juba mukole ku bwangu okusaba Allah basanya kulokubanga senga ebbanga liyitawo eryessaawa ekya tifena kale banga ng'omwadamu takoze istighfar tafunye nadam takoze tauba ye malayika awandiika ebi ng'akoona mu sitampu. Tuli kitaba kya alqadar bilkitaaba Allah ogera wabula nga kulimu ebyo byeyakola ki byeyawandiika newajja ma hufidha fi aidi almalaika ebiri mikono gy'ababaki gya malaika sibana bawandiika ebi n'ebiki n'ebirungi. Kitabat at-ta'at al-arzaq al-akhdh wal-ata kategerekese baraka
riziki biki byonna ebyo bikyuka nga manyi besemesa hadithi egamba nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam we yagamba nti alqadar qadar waddua n'okusaba yatasaraani fi ssamaa birwanira muki mu bbanga paka allah subhanahu wataala wasalawo omuddu ono muwe oba mukoleki Yeshaji ibn Qayyim yagamba nti edduwa tekyusa biri ebikulahi mahfuz tifenna wabula bino ebiri mu bitabo bya malaika bisobola okukyuka wabula ng'ate n'edduwa eguddemu ebyo allah byageera omuki omwanadamu allah kyeyagamba nti ma asabakum min musibatin illa fi kitab min qabl an nabra'aha إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم muleme kujjusa kwebyo mutafunye n'okuba nti musanyuka ne musukkawo ku allah byabawadde kubanga allah aba yabikola ki aba yabiwandiika dda likai la ta'saw ala ma fatakum nenkikuba emyaka ebiri ekyeyo siina kyenfunye wala tafrahu bima ataakum ate muleme kuggwamu magezi ne allah byabakoze eki allah byabawadde tulinawo bisatu amasanga gigali amayene gyatuddemu tugasaanusa waliwo ebiri ku lawhi mahfuz allah byawandiika nga biri ku lawhi mahfuz allah weyagamba alqalam ti kalam uktub wandiika ekkalaamu nemugamba nti aktubu maadha wama aktubu mpandiike ki allah nagigamba nti uktub ma huwa kainun ila yaumi alqiyama wandiika byonna ebiina bakulaku lwaki lwalqiyama niwajja ekibuuzo ekkalaamu eyogera nedda bal inda allah aljamad tatakallam wabula eri allah byolaba ebintu ngaebikalu nga woolaba emmeeza nga woolaba ekituuti nga woolaba ekitabo eri allah bikola ki byogera nga wekyajja ku nabi muhammadin sallallahu sallam hadithi amanje bayita haninu jadha ekiti nabi muhammadi sallallahu sallam kwe yali akola ki atugula lamma umira amala okuba nti bamukolera almimbar mimbar ekiti nekisinda nekikaaba nekivaamu amaziga nekivaamu amazzi rasulu sallallahu alaihi wasallam nabagamba nti ajadhu tahinnu ekiti oba gyoyinza okuyita enduli ekaaba olwaki kulwokubanga kuntu aqudu alaiha mbadde njituulako wa ana akhutub nga mbasomesa ekiti kyogera kitya kisobola okwogera ku nabbi allah yamuwa obusobozi okubanga ekyakimanya ne allah ate ekkalaamu eyogera ku allah ekkalaamu esobola okwogera نقول يوغلا نسى يوغلا وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا بشبه اليوغلا قولوا ناسي أتينا طائعين بلكوك جلزي الكلام نيوان يقوله المحفوظ نوجه مسألة شيء يليتا يقول لا نعلم تتمنى من أي شيء خلق اللوح ولما الله تعالى مشي من الحشب من الحديد من التراب لا نعلم تشيني يكون وجود الزي نقول الله تعالى مشومة يلتون مرباو يلتون متكلدة بل ولا نؤمن فنتو كنيزة إجزاما وكنيزة ككذا أن عند الله اللوح توا الله واليورشي ورباو محفوظ lukuumibwa ate terukaddiwa lugwa mu bitakaddiwa teruliikako amazzi lukaddiwa nedda oba tetumanyi allah yalutonda muki tekade bantu kati nyadde balaga nti ebyawandiikibwa eyo tebikyuka waliwo ebyawandiikibwa nga bikyuka naam manyi bagamba ma fi aidi lmalaika ebikyuka nedduwa ebiri mu bikono gyabaki gya malaika
Allah subhanahu wa ta'ala inabi yesigaliza nga tebiwandiikiddwa, tebiri mikono gya malaika, tebiri ku lawhi mahfuz, wabula ye nga yabikola ki, yabimanyi. Manyi nga besembesa aya egamba nti kullu yawmin huwa fi sha'an, berunaku Allah waddembo salawo kyayagala. wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqas min umrihi illa fi kitab. Allah mwada asobola okuba nga amukendeeza mu buwangazi, oba oli okuba nti amwongedde ku buwangazi, ekyo Allah aba yakiwandiika dda. Ate Allah asobola okukendeezaako ng'ayagadde bwagazi ye wadde mu kumanya kwakimanyi, ng'ate mu kitabo tekiriimu ye, ku lw'okubanga wadde mbusalawo kyakola ki, oba asangudde oba takoze eki. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله زي سانغو تشجاغدي وبدو يدين يا كابي نزيساو كومي تشيساوكا يمحو الله ما يشاء ويثبت متولى مبوززا رواكي nuru omukendezezzaako emyaka nuru bashir, lwaki mariyamu omwongezza. yamhu llahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. ngeri Allah asobola okubikola nga malaika tebalina kye bamanyi n'ekimu. obwongo bujja bijjirira. الله سبحانه وتعالى يقام وما من دابة في الأرض إلا لله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آية بوتو الشيخ صوت هود تشتون دي تشون نقنق الدنيا وكجك الله سبحانه وتعالى لكوي سما ما نافي منه حرف جزه والدابة جاء نكرة من يبقى وهذا أبلغ لفظ من ألفاظ الأمم في القرآن. اللفظ جاسم القرآن يقول القرآن الكريم تري كوكا تشونا تري مونتو ينا تري مسا ينا تري بزي ينا تري كوكا كنا تري سنفو ينا تري فنزا ينا إلا على الله رزقها تري كوكونا إلا تري كوكوني ينا كجوك الله سبحانه وتعالى نغام رزق ياليو ويعلم مستقرها نما ينفع ياليو ومستودعها نديو بجينو كفاه كل في كتاب مبين. جل الله سبحانه وتعالى دينا مكتابته وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. السلام عليكم. أو وتقركس قد نوجه قاعدة jengene okumalizana buli mwanadamu yenna agende nayo. Qaida bana qaida egamba eki egamba nti ma wujida byonna ebiriwo min almawjudat mu byemulabako kapeti muntu jaketi motoka nkoko mese chapati mawogo karoti chukamba nviiri birevu mazzi mawogo kisebe balugu byonna tebiyinza kubeerawo illa bimashiatihi wa iradatihi. tujo Allah nga amaze kwagala era nga ayagadde wa biilmihi ate nakumanya kwe walmadum ate byonna ebitaliiwo ntegeezwakade bange biki ebitaliiwo tuyinza obimanya ate nga tebiriiwo ate byonna ebitaliiwo okuleba obutabeerawo omwano tuli fenna biilmihi nakumanya kwe wa iradatihi nakwagala kwe wa mashiatihi nakusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekino sikyagala kibeerewo era tekiyinza kubeerawo. wala taqa'u shay twakiyinza kubeerawo illa biilmihi okujjako Allah nga akimanyi. Sheikh Salih al-Fawzan yasembesa aya egamba walau shaa rabbuka ma fa'alu. nemugamba nti mukola oli alina kampuni ekola kapeti oba ekola engatto Allah waga temuyinza bikola
نتايا قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم الله يعني يقد يكريني ناس تباندي رواني era nekiti yateyanditse bayisirayiri simanyi bakime mugamba abo tezo bakadaba min ba'di ma ja'atuhum albayinat ngamazo kubandi baddiwa obunyonyofu walakin ikhtalafu faminhum man amana minhum man kafar ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله قل شاكوزيشي شايا قد يعني الله سبحانه وتعالى نيتقائد قامت ما شاء الله كان الله شاء قد تشبيره وما لم يشاء لم يكن أي شاء قد ديره تشبيره ونوابو شاء قد نيو مقام مشاء نغاوا فيري نيو نغاما رسمو كما نيو نغميرا منيرو نيو نغاما زيغا مريسو ني الله نغتا قد تشينزا كبيره. السلام عليكم. نوجد وقامت اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فمحني الله بابا أنت عندك كوكبانا جمونوني سوى نكتب الله سانقولي واكتبنا عندك سعيدا ومباندك كابتي انت نموتي جمونونغو أبالي تدوه بيسا آية ريقات يمه الله ما يشاء الله سانقولا چاكو زيتي چايا قد أتمو چايا قد كسانقولا تليا مقام بواتو چسانقولا kubanga ma yasha yekyaba yagadde tasanguya kusinzira ku gwe kyoyagadde nedda ne tuddayo ku qaila ibn qayyim yagamba ti addu'a edduwa la tuksiru almashi'a terwanyisa ekyo Allah kyaba yagadde kubanga okwagalako tekusinga kwagala kwa Allah maanyi wa innama wabula يقع الدعاء يقوى في مشيئة الله مويب الله نبيه بيغاليزو موانا دام إلا بيامغردي إلا بيامتدم بونغو نسب الله يجيكو ودي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أنا نجابوزا. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم السلام عليكم. أبو زيز الله غيري بي كوغوي nga kibi kuki era iman omuntu tulina okunyonyorawo bulungi al-iman bil-qadar omuntu okuba nti akkiriza qadar khayrihi wa sharrihi min Allah ekirungi nekibi kiva eri ani eri Allah subhanahu wa ta'ala waba lwaki bannaqida bagamba nti ashar ekibi la yunsab ila Allah tetugamba nti Allah nankola bwati kulwokubanga kibi mu mbeerayo ati Allah subhanahu wa ta'ala takola nsobi mu kusalawo sekiringa lugero lw'abaganda nti omukulu tasobya ewa Allah buli omu asobya atasobya ali omu Allah subhanahu wa ta'ala ne baani ne bannabbi Allah bwe yasitulako nti nedda otasobya alkamalu lillah walismatu lilambiya n'abasonyiibwa nga batukuvu eri Allah bebaki be bannabbi era kino mukitegeere bulungi omuntu bingi byalabanga bibi mu ntegeera ye ne mu ndaba ye tufenna naye ate ngaewa Allah biki birungi mu kubalako wabula nga mu mbala ya Allah ye nga ki biki olwokubanga temubala kyekitya kyekimu ko kituli fenna temubala kyekitya kyekimu kategerekese enyogadde nkikuwe nti lwaki badina aqida balina qaida egamba nti Allah tetumusaako nti Allah yakoze ensobi oba yakoze kino kibi oba nasalawo bwati yiyi atalina manyo gwawe ennyama yiyi atalina manyi gasajja alina omukazi owakabi nalina nefiga yiyi kubanga la yusal amma yafal aulizi Allah kwa lolote lametenda wahum yusalun na sisi tunaulizwa. Allah tabuuzibwa ku kyonna kyaba akoze era takwatibwa nsobi ate ffe tubuuzibwa. Naam. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
yesewo Allahu akbar wa inna alaykum lahafidhin kiraman si musiraamu si mukuffaaru bonna balina bonna bakola ki balina tegeza bakadde bange kinnyonnyola kiti ekyo abakuffaaru byonna bye bakola ebirungi tegeza bakadde bange tebifunamu mpeera waani naye nga bisobola okuba nga birungi iye tegeza bakadde bange olwaki kubanga baagaana okukkirizaani wahabita ma sanau wa batilu ma kanu yamaluun wabula senga omukafiiri asiramuka ng'ayina ebirungi bye yakola tegeza bakadde bange Allah muwe empeera zaabyo kubanga ku akawunti bibeerayo gategerekese musajja jja nabi muhammadin saa sallam kiriko obujulizi namma kunna fi ljahiliyatin twali mu jahiliya wa indana hasanat nga tulina ebiki ebirungi tegerekese wabula Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga wa indana sayiat nga tulina ebiki n'ebibi Allah agenda tukwata ku bibi nebiri ebirungi ataleme birabawo namugamba nabi Muhammad yamugamba nedda bal Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga ebirungi byabikuwa kategerekese wala tuakhidh aye togenda kubanga obonerezebwa kuki ku bibyo wakola ki byewakola wa in lam tahsin eshar otalongoosa tifenna yuakhiruka man Allah agenda kubanga akubala as-sayyi'at ebibyo wakola fil jahiliya tifenna nebyokoze ng'oli mu buki obusiraamu awo wategerekese aliwo abadde abuuza wategerekese abakufa balina ebirungi balina ebirungi naye tabifuna mu lwaki kulwokubanga shahada eno shahada enuwa shahada kalimatu la ilaha illa Allah Allah kyagana nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abantu ba ummaye ti la in ashrakta la yahbatanna amaluk tiwanzifunyemu mirimu gyonna mpeera wala takunanna min alkhasirin wandibadde oviiramu awo bwe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bagana nga bitiibwa akatabekeka kekano yonna chansi gyofunye mu buwangazi bw'edduniya bwe ng'osobola okukola ekirungi kikole kubanga ekigezo kye tulina ng'ogjeeko ekigezo ky'okuba nti tuli basiraamu tulina ekigezo ky'okuba nti rabbuna tabaraka wa ta'ala la yataghafal anna Allah tatugayalirira era omukkiriza taba na free time eba free time mu ntegeerayo naye ye Allah abala ye obudde abukola ki sigamba nti free time Allah tabala nti obuwangadde esobola okufuuka free time nga Allah tabala nti obuwangadde wabula wati wali free time kubanga nebyoyita free time ate Allah agibala badiru bil a'mal as-saliha fitna olwaki mukole mangu emirimu emirungi kubanga obuwangazi bwe mulina kikemo kitegeeza butono nnyo pitilizeni kutendakhini kwa sababu tuna muda mchache wa kuishi tulina obudde butono kozesa akaseerako todda ku ngombo y'abazungu egamba nti life is too short enjoy it kifu engombe entuufu egamba life is too short utilize it kutadde koki bwebagamba obulamu bwa kiseera bulye era ekisinga okwewuunyisa byenayogera bebatakupika ebimeka ebitaano oyita kupika okujooga Allah n'ojooga nowanika ebbango tujooga siriimu bwakwata n'okenenuka emwa nejengerera ng'ennyaanya bano abadde bagamba joga bakubuuza wabaki kubanga omuntu ayina ebigezo bibiri chansi y'okubanga mulamu tifenna walfaragh ng'otegema hadith ibn Mas'ud ni'matu as-sihha ekyengera ky'obulamu wa ni'matu al-faragh n'ekyengera ky'obudde time. Don't waste your time. Tobala buki tomala budde ogati free time mu njogera yammwe ey'okuwanika ebbango n'okujooga wabula idna na'ud lahum adda Allah tubala olubala
ibn Abbas akitegeeza inna na'uddu anfasahum fi dunya adda, Allah balenzisa zaffe ku dunya olubala. Our Lord is counting our breathings. Allah abala okussa kwaffe kupuliza na kupumua. Ate tugende mali ya masala omanyi yagamba Ibn Qayyim ngase ekigambo kya Sufyan ath-Thawri nga abayizi bagenze gyali nti malayika babala kategerekese n'okusinda kwosinda ng'oyimba siisi oyita amanya sweetheart, omukyala kuyita tati tasobola kuyita dadi tati keeryo byonna bibalibwa. Assalamu alaikum. Nekibanga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam otugamba ku bantu abagenda okusinga embeera ku lunaku lw'eqiyama ye mwana Adamu laqiya Allah, agenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga lisaanu olulimi lwe kaana ratbatan bidhikirillah, nga yagamba nga subhanallah alhamdulillah, tiyageganyanga bayimbi gwongereyo ddala gwongereyo munda ddala gwongereyo munda ddala. Omuki adhikari wezi Qur'ani wekolaki weyi ogenda sanga empeera nyingi ku lw'okubanga bw'otowanywenyanga nnywa buugiyo na bbwalyo lyakamwa mbitakugasa, wayogeranga mu bikola kiki subhanallah subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Tumula abaganda baffe abatakisi kigezo nakyo kiri awo kati Allah yazijjamu baraka, wabula ayogera ekigambo kimu paka obudde obuziba nga n'essalaamu enzo gimutoera n'agyerabira. Saba Allah abanywezi. Ate waaba nga muvuzi wa takisi ng'asaala jamaa, oyo manya alina imaani. Kambala masaka ogenda kambala masaka haja ogenda ogenda tukoma chota kambala oya anagamba dira hawla wala quwwata illa billah. Takoma kwekyo nosonga nakolaki nasonga tegeza kade bantu kati ate newejjula ng'ebulamu babiri era atambula ayita kandi gavumenti ayitidde wano mu paaka, ogenda Mbalala ogenda Masaka ogenda Jinja ogenda, la hawla wala quwwata illa billah. Nagamba taxi nzivugidde emyaka 30 kati gwe ojja emyaka 30 ng'asookera mu kuyita tuyifenna nadda mu kuvuga tese bakale bange nadda mu bwakondakita tuyifenna n'abanga ayina stage nowa stage ng'akulira stage naye mwana wattu ayita gulabaja kyogenda oddawa tese bakale bange ate era ne waba akulaba buli kanaku akuyita nze bampita ate nga nkolera ku Gwanda mu paaka bifata tebampita banga sio unaenda Busia Kenya tusepe, unaenda Kenya tusepe. Amekuwaje Sheikh? Nga Sheikh anashughulikia pale juu. Bakuita. Olina mgalera yinzo genda. Lera yinzo genda kati adhikazi. Bimu kubirinyise ddala. Wabula ate omuntu zikola. Tayina ko ekika kidomola ky'amazzi. Nakubana chupa ya mineral water. Atula unagamba la haula wala quwwata illa billah. Mbirese mukataleke kabagamba. Life is too short. Utilize it. Si kituufu, life is too short. Kifu. Enjoy it. Kifu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.